ensi zonna eziteredde kukyusa bukulembeze ono naddawo oli naddawo akuba omuntu essasi oli bazinde bakonkona abasirikale ne bakuba omuntu essasi emubende kati gwanga abasirikale kati singa wanaabeerayo abayeekera wanaasigalayo omuntu tosobola kati nawulidde nti mukampala mwerinde omuggalo mukampala mwerinde katonda ajja kuleeta obulwadde nga abasirikale bosindikayo ne ba RDC nosanga RDC yagudde wali kakati njagala minisitule y'obulamu tulabe kyeyikola obulwadde bujje gosindikayo abasirikale osange nga bakanuse wali tulyoke tulaba amaanyi bagamba abasirikale bali immune ku bulwadde abasirikale bafudde wano bagenze Congo awali obulwadde bo tebalwala nawulidde omukulu Kayindo Tafiiri omusajja yaliwo mu biseera by'olutalo yagambye abasirikale bakoze na bulungi nnyo kati ajjukire ffe twajja abobote batukanga mu kitundu aduyiko wapi golira yiko wapi nga bakuba pulezidenti okumalako amyaka anagemaanyi abambe balowooza agusimaanyi era pulezidenti Museveni naavaako nadda wali gemaanyi geggwanga ogamba nti Uganda egenze mu maaso ne bino tuleeta Museveni tumukomyawo bakitata bennawulidde abayaayi so kakati olwaleero obulwadde akawuka kavudde Sudan, South Sudan kati ensi tulaba buli wamu. South Sudan twawuliddeyo omugalo gw'Ebola nange sinabazu takawuka kavu Congo wali owuliddeyo Congo nti bakubya abantu Ebola abadde wano ku nsalo yaffe wano akati eggwanga lino buli kantu akavuddeyo ne bapaatiikawo akantu ne bateekawo akantu okubirako abantu kulirako ssente balina ennyonyi bajagenda mu bbanga mbagambe musindike y'abasirikale bajjewo amazzi nga babasindise mu Ebola ne mu COVID. Katonda ajja kuleeta obulwadde nga n'omusirikale yennyini bw'ati asiza ku munne n'ago wali naye Katonda alireeta obulwadde buli direct n'abuleeta. Katonda ajja kuleeta amataba wano agaliriyo nga pulezidenti tasobola kuva Ntebe nga kitubulwa mukutuddeko wali balina ennyonyi bajagenda mu bbanga mbagambe musindike y'abasirikale bajjewo amazzi nga babasindise mu Ebola ne mu COVID. Katonda ajja kuleeta obulwadde nga n'omusirikale yennyini bw'ati asiza ku munne n'ago wali. A very good afternoon, good evening, mwena wana Flash na Uganda. Tukomye olunaku lwene Meja Kibirango omusajja ayazirwanako naye ne zimulwanyisa n'akomawo eri gye tuli. Meja Kibirango amanyikiddwa omusajja ono yali kadoogo bamuwamba oba yeewamba oba beetwala mu nsiko nga musajja mutonyo naye lwaki kya Katonda tino waali era mwebaza nnyo okuba nti yanoonya emikutu gyonna n'agyetooloola n'agamba ku flashlight ajja kubangawo atuwe information atuli biki ebintu nga bwe bitambula bbanga ddene nga tetuli naye ne lunaku olwaleero lwaki kya Katonda waali. Meja buuza kuba tulaba tutandikirawo. Abatulaba n'abatuliza mwenna tubalamusizza nnyo ku mukutu gwaffe guno Flashlight Uganda omukutu gwa bonna omukutu gugezezzaako nnyo okulwanirira abantu mbadde nange mbiwulya gye tubaddeeyo naye mbadde nga tulina bingi bitwalyogeddeko naye mbasaba tube nga twenyweeza mu mbeera yonna ensinga bwetambula olw'ebintu ebimu bye tuwulira endwadde na biki abantu bewaffe ye Mubende Kasanda mbasaasira nnyo ntera okubawuliza okubayo ku masimu kiri kitya waffe wali watya mbasaasira ebintu ebimwawuliranga mu Kampala emiggo egyanyokanga mu Kampala mu COVID kati mpulya gye mukaaba ne ku TV mbalaba TV ez'enjawulo bannamawulire tubeebaza olw'okuba mwewaddeyo nnyo okuba obumuli naye tusaba eggwanga lyaffe lireme kubambaala nakugwa mu mitego mingi. Nabadde
ko kubikutugwa Al Jazeera nalabye ekiri Chad nalabye ekiri Sudani n'ebitundu ebirala abantu bava kantu katono nnyo okunyigirizibwa nalabye Bungereza Saba Minisita alekulidde lwambeera kwongeza bei ya bintu Saba Minisita n'alekulira neso eggwanga lyaffe nga Uganda welibadde lituuse tubadde tusaba wakiri obukulembeze obulala bunajja bwalitandikidde okwo tetuze mu dduka omanyi ngenda n'empuli y'emboozi z'abantu nze biyita biboozibozi abatera okugamba nti ono omusajja asoboka akati nze ndabye ensi nnyingi nnyo ezibaddemu abantu ab'amaanyi kati ndaba nga omusajja ewamatula y'emmundu ninako abantu benagamba nti ezo tanka Putin zaleeta tezikyakola ku guno omulembe kwezi ensezi Bungereza nga weeri Amerika nga weeri bajja zikuba zonna bajja zikubisa mundu za mikono bajja zikuba owulya ekyagitumya anti-tank kati balongoosaamu balina anti-tank zebakuba nga ne bakafaya tekyadda oli agikwata mu mukono n'akuba emmundu ne bakafaya nga tedda tekomawo kati nebaga nti ekyo tezikyasoboka anti-tank bakola za mulembe nnyo asobola kuba tanka nga 10 n'azikuba zonna n'azisebula era ndooza mwalabye eggwanga lya Ukraine ensi entono ennyo bweti bwefugaza eggwanga lyalasa omusajja yekubira enduulu so kati eggwanga okutabuka kyangu nnyo Gaddafi mwamulaba wano Gaddafi yali w'amaanyi eggwanga lyamuva mu ngalo owa Misiri Hosni Mubarak eggwanga lyamuva katono nnyo gundi wa Sudani gwali mugaati so kakati eggwanga mbakubira omulanga mwenna abasirikale bannabyabufuzi ba RDC mubeere bakkakkamu nnyo mu bantu muyinza okuvaako okuwagula okw'abantu ne batandika okwekalakaasa tubirabyo wangi olw'okwagala okusiimibwa ti RDC wegindi yakoze kino nze bulijjo mbagamba wano kyofa togabye ababodaboda mbawera agundi mbawera kati minisita wa Kampala ate oli mu bya bodaboda oli mu byaki oli ku bino kati sigo olina okuteekateekera emmotoka nti njagala emmotoka bweziti gwe tekola enteekateeka saba enteekateeka eza gavumenti oba oleeta baasi ozireete oba oleeta kino kireete nekagamba twamugambanga nti sebo genda mpola ayina ali mu batembeeyi ayina ali mu babodaboda so kati bwe tutunula ebiri mu nsi tusabire eggwanga lyaffe nalabye ekiri mu bende bakubye omuntu essasi oli bazze ne bakonkona abasirikale ne bakuba omuntu essasi emubende kati eggwanga abasirikale kati singa wanaabeerayo abayeekera wanaasigalayo omuntu obulwadde bujja Katonda aleeta endwadde ne mu bayibuli zawandikibwamu walijja endwadde zitawenzebwa kati gwe n'ogamba nti antaddewa abasirikale okusibira abantu mu nju kiwonya obulwadde tekiwonya okusibira abantu okuleeta abasirikale okusiba pikipiki kiwonya obulwadde n'ogaana pikipiki ne tulaba pikipiki zonna zijjudde ku mapoliisi emmotoka we ziba zitambula emmotoka ne zitambula ne zigenda zo tezisobola kuleeta bulwadde zibuleeta waliwo abasajja abalunzi abanyankole oba balaalo bamanya Rwanda bakyabalunzi balaalo bamanyi obulwadde bwa kalusu obulwadde bwa kalusu we bujja basibira ate mu lujja tezigenda kulya muddo zigenda zirya bwe basibe omuluko oba gombolola egombolola basiba ente ezo zireke kuva omwo baalisibye kasanda ne bagenda ne bateeka road blocker mu kitooke ky'empa mujugu ne bagenda ennabingoola eri ne bateekayo road block ne bagati twagala mu motoka n'emu kati mwabe kasanda musigale muli mu kasanda kati tusoose tusibye bano katujjanjabe bano bo ne basigalamu nga batambula muli nga batambulira muli oba ne mugamba nti kale owa bodaboda aweeka omu agende yekka ku bodaboda owa motoka waba asobodde okutambula emmotoka agibeeremu omu asobodde okutambuza ebigere atambule yekka naye ne basiba bodaboda
kakati ekyo tekijja kuwonya bantu ne bagamba basindisa obuwumbi bwa ssente ate mu malwaliro tojja bulabayo gwe bagambye abantu okusindikira abasawo gloves kwekujjanjaba esente okuziwa abasirikale tusindise drone 250 drone amafuta agagenda okutambula mu drone ezo zikole ki tewali kuziika omuntu oba ofiiriddwa muntu ekindi tewali kuziika abasirikale banamuziika kakati ebintu byekiko ekyo nze nasooka nendaba covid era nasooka kumulabira ku Al Jazeera ku BBC konge abantu bajjanga mu kitundu nalabako ne Bill Clinton ng'agenze yali president wa America Ban Ki-moon nabalaba kati saraba yona road block saraba yona kuba abantu migo obulwadde bwajjanga mu kitundu ne basiba quarantine nalabanga abantu nga bajja banyonyola abasawo nga abasawo bayambalanga byambalo byeru bateeka ku gloves biki nga omuntu kugamba yakwatibwanga obulwadde bwalingawo dda ku mulembe gwa Amin nga tuli bato obulwadde bwafa kaseese abantu bagamba nti baleese butto gwe bayita liquid abantu ne baddukana ne bakola ki nagezaako okuba amasimu ku luno nga nkubira abantu ab'enjawulo omuntu omu yampa ensonga gye nnawulira yagamba nti omusana enjala ebadde eno nti ensi yonna neekala emmere nga tewali ente nga bazitemera ndagala kakati enkuba bwe yatonnya doodo n'agenda n'amera nga mungi ono w'amagwa kati abantu banoganga bidoodo ne bafumba emberenge ne bafumba kakati doodo n'abaddukanya ku luno just recently bolono information gye nagifuna ku bantu nti doodo oyo yaddukanya abantu kakati olwo gavumenti okufuna platform wetandikira okufuna kugamba kawaatwa omanyize nagamba nti abakulembeze bafugira ku bintu obote yafugira ku golira golira olimba golira ne lufuka ne bakyekinga golira buli kimu golira mu nsawo toba kila kintu kwa mfuko toba kila kintu akati wano twali tulina oba koni la kwenda koni ADF okiwulidde Al-Shabaab n'abalala akati olwaleero bwe bawulira aka covid kati covid naggwayo kati balina bamuvaako covid wano akyaliwo ebirango ku radio mbiwulira kakati bayiyizaawo ti ate waliwo Ebola avudde South Sudan Sudan gye wavudde walabye ey'emiggo wadde n'akamu wawulidde Sudan nga gyavudde akawuka ako gyekavudde Congo aba Sudan mu kubayo amasimu mwawulidde ey'emiggo n'embirigo kakati eggwanga okubeera mu katemba kakati ojja genda okulonda konaatera okutuuka bajja kuleetawo akawuka akalala batandike n'owulya katemba yennyini omulwadde afudde Mubende ate addukidde e Masaka wali olabyeko omulwadde n'adduka addukire Masaka addukidde avudde Mubende mu ddwaliro n'atolokayo n'addukira ate Masaka ate omulwadde afudde eruweere ate n'addukira n'agenda ekirudde ate oludde mulwadde addusa atya yaani yamututte yadduse yekka eyo point ate okiraba batugamba simanyi mulwadde abadde Mubende yaddukidde e Masaka waliwo ebintu byolabira ddala ebiyinza okuvaako obugumu ng'ate abakulembeze babuleesi abantu batuuka ne mu Bayibuli abantu benyiwanga abantu ne benyiwa okufominga ebintu abantu ne babateeka era Bayibuli egamba nti bali batiisa ne babateeka mu muki nze n'ababuulizi b'enjiri bansobedde tebanategeera nti eno yentuuko tuli ku nkomerero tebanakitegeera nti tuli Bayibuli egamba muliwulira entalo n'ettutumu z'entalo muliwulira entalo n'ettutumu z'entalo muliwulira endwadde ezitawonyezebwa kati n'ababuulizi b'enjiri nawe yagambira nti tulifuna abasumba ababimpatiira kakati ate nabo bangi abennaku zibakubanekiko mu makyali kakati okiraba olwaleero n'ababuulizi b'enjiri tebannatuuka mu Bayibuli nobalaba mu kanisa oba ku marediyo nabagaa nti bannange okiwulidde
Bible egamba nti wali endwadde ezitawonyezekebwa nembo teziri bakwata. President yabaganye okugulawo amakanisa abemubende lwaki wamuvaamu nogati fe Bible etugamba nti endwadde zijja kujja fe tezijja tukwata kuba tuli bakkiriza. Bwogamba Pawulo tebamukwata ne bamuteeka mu kkomera. Pawulo bamukwata ne bamuteeka mu kkomera enjigi ne zeggula. Eyo pointi. Kati bano ababulizi b'enjiri aboogera baleekaana bakozi ba ssente. Pulezidenti ayimira n'alagira abasirikale bo batambule n'agamba amakanisa bagagule. Ekyo nno Katonda yakigamba gundi yali kabakaani Uziya n'amugamba nti gwe nakuwa amaanyi okuba Isirayiri yenda n'agambako kugenda awatukuvu wange. Pulezidenti Museveni Katonda waba yakuwa amaanyi n'okuba Bobote n'okuba baani ekkanisa sokoze ensonyiwe. No kimanyi nti bayinza omusabira. Okimanyi bulungi nti Katonda asobola okuleeta wano mu Uganda n'aleeta amataba amayitirivu n'oyiwayo abasirikale abatwale aleeta amataba gafuladinge ayiwayo abasirikale bakugire amazzi. Ate yo pointi Katonda ne bw'otuuka mu Bayibuli abakulembeze ab'amalala bonna yabaleeteranga ekizibu. Okimanyi bulungi nnyo Katonda yasobola okuleeta obulwadde n'abasirikale b'osindiseyo ne bakana n'emmundu zaabwe awo. Tekibanga nawo Faraawo muwulize kye ŋŋamba tekyali mu Uganda. Faraawo bwe yagaana abaana ba Isirayiri n'abatangira amasuwaani gaalimu enakani enswera enzizi zagendamu enswera esefulya mwe bafumba enswera buli kantu konna kebakwatako enswera kyekyatuukawo wana Misiri ku Faraawo kyatuuka nga Faraawo yeefudde Katonda. Tosobola kati nawulidde nti Mukampala mwerinde omuggalo Mukampala mwerinde Katonda ajja kuleeta obulwadde nga abasirikale b'osindikayo ne ba RDC nosanga RDC yagudde wali. Kakati njagala minisita y'obulamu tulabe kyeyikola. Obulwadde bujje gw'osindikayo abasirikale osange nga bakanuse wali. Tulyoke tulaba amaanyi. Kyokka bagamba abasirikale bali immune ku bulwadde ekitasobola. Abasirikale bafudde wano bagenze Congo awali obulwadde bo tebalwala. Abasirikale bepakidde mu motoka batambula bakuba abantu. Wali omuzeeyi waffe Kakembo w'emiti yanaawo baali bagenda okuziika ekyamusisi n'atukubira essimu nga bamuggyeko epikipiki emyanzi n'omulambo nga bagulina pikipiki baagikuwaata ne bagitwala ekasanda ne bagimuggyako. Omulambo guli ku piki baali bagenda atwala amaseffuliya bagenda kufumbira abantu bakola ki ekyamusisi. Balina ebbaluwa n'omulambo bagulina ne bakyabanako ku poliisi emyanzi bamuggyako pikipiki ne bagiteeka awo. Yakomawo enkera n'abeeganya ne wabaawo n'omukulu w'omusijja mwogeramu gye n'omulamba n'abakubira essimu nti ffe tutuukiriza nnaka lya pulezidenti twamukubira essimu atuyambe muntu waffe. Okiraba kakati nendaba gavumenti gye twalimu okukaaba abantu batujjanga ku road block nga banoonya abayeekera egindi ekawolongojjo ebujuuko. Twajulina omusajja Moses nze yali anzise. Moses yali wa gundi wa gundi wa ekitali yali wobote ne Kalamaje informa Kalamaje yabeeranga wano ebujuuko. Nze baali batutiddeeyo nendaba ebintu kugamba ebizzeemu kantu Katonda nnyo ne babonyabonya ensi. Kati eyo waffe nze nkubya amasimu wange ffe tetulabayo mulwadde okujjako bano bye twawulira n'abakulembeze n'owulya RDC nawulidde RDC we Mubende kwagala sente zo ze bagenda ku district kuba zituukira mu bo. Sente n'ozisindika mu ba RDC n'ogala lwaki tosindikira abasawo ab'ebyobulamu ate tosindika ku ba RDC. Okiraba lwaki toziwa abasawo minisita w'ebyobulamu lwaki akakiiko ka district aka RC akakulya ebyobulamu
lwaki buli dokita buli eddwaliro lyitwaliwa oba mwagala kujjanjaba bantu buli ddwaliro muli kwaso oba miliyoni 3 buli ddwaliro buliri otuka mu ddwaliro bati wali sente zirina ba RDC batambula nazo mejjango kyalina okwekyo obadde okimanyi nti ab'okukyalo bo bagamba tebulwadde tebanababulaba bo bana ab'omu kibuga basenzidde ku ki njagala poliisi bampite njije ku poliisi nkuba amasimu nkube buli kyalo nze waliwo gwe mbadde mpaka naye ne mugamba katukube wammwe nkuba buli kyalo oba waliwo omulwadde gwe baali balabye baŋŋamba ekintu kimu nti abantu dodo yabaddukanya mu bitundu byeyo mu birombe eyo mu balalo abantu mu bisambu mwamera dodo ne balya dodo tewabadde mmere olaba ente zibadde zirya ndagala enjala buli wejja edda mwogo kitamisi yatuddukanyanga mu kinaana mwogo twali kitamisi mwogo akawa naddukanya abantu suka kati olwaleero obulwadde akawuka kavudde Sudani South Sudan kati ensi tulaba buli wamu South Sudan twawulireyo omugalo gw'Ebola nange sinabagula kubira abe Sudani abavudde obulwadde buno gye bwavudde oba wali ekibooko mu buli n'abantu Sudan mu bakubiri South Sudan nti akawuka kavudde ekongo wali owuliddeyo ekongo nti bakubya abantu Ebola abadde na wano ku nsalo yaffe wano kati eggwanga lino buli kantu akavuddeyo ne bapaatiikawo akantu ne bateekawo akantu okubirako abantu kulirako sente niye amalwaliro ogenda Bosco yakulya eddwaliro ly'Embere Bosco tumukubire nga bamukwasizaako emiliyoni 5 ezo zonna temptes tugenda zikonako olwenkya okiraba so kati olwaleero Pulezidenti Museveni bw'ataagendereze akantu akatawanya eggwanga Prime Minister wa Bungereza kwongeza n'akanimisolo kyekyamugyeko nawuliddeyo abantu abamu mbayise n'abasiru nti kati eggwanga kyeri kati Bungereza kwakafako gundi yalekulira ono Boris nono alekulidde munaku wa 45 Uganda esobola okugenda okulumba Uganda esobola okugenda okulumba Bungereza negikuba ezo nsinafu esobola okugenda ogirumba negikuba media mu kino kyenkankubulire nze mbuuzaamu obubuuzi oba kyemwali temwate mukimanyi kuba mmwe mwarwana ne mutununula era tubeebaza mwatununula nebyo mulinga abayoza engoye enjeru nemwanika muttaka ekyo muddeyo mujja era kwanika muttaka twayandika muttaka kubanga kati olunaku olwaleero tosobola kusiba nokwate wa bodaboda atutte omwana agenda okukola ebigezo nomujjako pikipiki nagamba ntutte mwana ate nga wamulabye nomulaba nodira abaana ebintu ebitaliiwo obivumirira amakulu gakyo nze bivumirira gwe bagambye nti bino ebirendo awali entalo bayibuli egamba nti muliwulira entalo netutumuza entalo mbabalire ebyewunyisa bijja kuba bingi genda olabe ekibadde Nigeria ensi yonna kumpi district nga namba province namba Mataba Merere ensi ekoleki nalabye Australia Mataba Merere abantu enyumba zonna zibuliddemu Haiti Lasa lutalo Uganda lutalo kubanga mpuli abayekera batagwa wano gundi Central Republican lutalo Chad bazeemu Sudan bazeemu ekiri Syria ekiri gindi Ethiopia kugamba ensi okiraba entalo ziringa ntalo bayibuli zegamba walijja endwadde ezitawonyezeka gwe ngoga ati oteekawo obukugu obubo Katonda agenda kuleeta ekintu wano Pulezidenti Museveni ng'akyali ku bulembeze alifukabira wansi nti Katonda ansonyiwa okupaatiikawo ebintu bo basigale baga nti Pulezidenti mugezi yawonyeza endwadde ng'endwadde tezibaddeewo naye Katonda alireeta obulwadde buli direct
n'abuleeta Meja Katonda ajja kuleeta amataba wano agaliriyo nga pulezidenti tasobola kuva Ntebe nga kitubulwa mukutuddeko wali nga tewalina mmoloka esobola kugenda Ntebe. Meja ebintu bino byabimpatiira nze kyenkugamba sikukanga Katonda agenda okuleeta enkuba wano amazzi gasale kitubuluga mukube gasaleko nga tewali mmotoka eva Ntebe. balina ennyonyi bajagenda mu bbanga mbagambe musindike y'abasirikale bajjewo amazzi nga babasindise mu Ebola ne mu Covid. Katonda ajja kuleeta obulwadde nga n'omusirikale yennyini bw'ati asiza ku munne n'agowali olyoko kino ekiseera kya luvannyuma. Bayibuli egamba bali babawooza nti mirembe semirembe tewali. Kyoliko emirembe gitumazeeko emirembe giriwa nati emirembe gitufudde emirere. Bayibuli egamba bali bawooza banywa balya bakola kibuli kugamba kuti abantu nga beeyagala. Bayibuli egamba nti bino byolabirako ddala mwebaleeta gavumenti eno okiraba soka kati olwaleero mwe mwalwana olwaleero bye mwalwana tetubiraba okuddira essente ate bo ne balya ssente. Nze wabeewo dokita omu akulembera eddwaliro nga yakulya eddwaliro eryekasanda oba eryemubende eryekasanda nagana eyagambye nti nze bampaddeyo miliyoni 25 neziteeka mu nsawo zakuyamba ku balwadde nga buli ddwaliro baaligabidde ku ssente. Batwalawo mmotoka zeziyitawo drogi zezikyamawo bwekisanga atambula ne bakwata ne babakuba mu ndankani byebiriyo obivumirira. Nze mbivumirira. Waliwo ekintu kibakola nga kya kikugu. Nalaba yitaala abantu nga bafa buli nnaku olwa covid. Walabako abasirikale bakuba abantu n'omusamula ku TV walabako abasirikale abeetala wadde n'omu nesinga ano bafaano singa tukiraba kugamba kyetagisamu obukugu. Nze kankubule nabeera Katonga emyezi 7 nga muli mu nsiko nga tuli ku lutalo mu Katonga tuli adui najjeeka yabwe ne tubakuba ne tusomoka ne bavaawo ne tukomawo abantu abeeka yabwe ne bakomawo ne tusomoka enkozi twakubako ku bantu emiggo. Omuntu najja nga atambula ng'oli ku bridge najja nga atambula ati oba omuntu gaa n'omugamba yimayiko kitegeeza ki yimirira eyo kati ogenda okulanga mwana yiiki gwe omutegeera butegeeze nti ono mwana yiiki si musirikale yimawuko yimirira n'atambula ekyo baali bakimanyi mikono gyu n'awanika ng'omukuba wanise ng'omukuba. Omuntu agambe ngenda kuseesa kawungane ng'okalaba ali ku pikipiki atudde ng'ogiteeka walinga ne kasooli omulaba ago magezi. niyo gavumenti gye mwaleeta mbuyinza obulwadde abataliga tugoba abantu mu nkuba tugoba abantu mu muzira abantu batambula muzira gugenda batta n'oyiwa abasirikale mu luguudo ne babanga obulwadde obugira mu mbuyaga gye bwavudde nga tebanatta abantu kubamalayo nga tebanabateekako kafyu nga tebanateekayo kafyu nga tunawulira wadde n'omu afudde nga tetudawulira tuli ku mikutu gya TV ez'enjawulo nga tetunawulirayo kafyu wa bulwadde bwavudde Sudan. naye kasa Uganda yakifunyemu dda bafunye 1.6 billion kakati ate ezo ssente bose bagenda okulya benyinyini baladisi be baziyimba olwokuba be bagenda okulya ssente. Olutalo lonna olusinga olwali wano okusaasaana lwava ku baladisi abeeruweero wano Sebiyanga ow'ekibuga gundi ono Sebirumbi ow'eruweero okiwulidde olutalo lonna bajje ndikulabako olutalo lwava ku baladisi abo. Okiraba abo so mbadde nsaba ensi nga bweri ekwatibwa empola. receive your call yogera bagambe tukkiriza nti wangi
yes kakati obadde okyawa kwa masimba RDC bonokola otya ba RDC bebavaako obuzibu abantu abajjukira olutalo nga lutandika olw'omunsiko lwasse kuva ku ba RDC abo n'ebintu ebitaliiyo nebyo batanalaba buli kimu twagala amagye mu kitundu kyaffe kati olunaku olwaleero nga RDC bw'obeera mu kitundu beera nga MP kibasanyusaako bawolereza ababbi ba MP abo omuntu agenda n'ava ewaabwe gye bamuzaala n'atunda ettaka erirye olumu ne sente nazinywamu omwenge kati bw'atuuka eyo awali ensiko n'agenda n'asenga oba bakyemani bamusenza n'omulala najja n'ayita munne nti eri wali ettaka ery'obwereere kati nanyini ttaka agenda okujja baba batugoba ku ttaka lyaffe babba ettaka lyaffe ng'ate bano be babba kati ba MP bagenda ne bawolereza bano abantu nze nkoze nnyo research mu bintu bawolereza bano abantu abavudde ekabaalo bavudde luwando bavuddewa najja ng'atunze n'avaayo n'ayita ne mune jangu eyo ettaka ly'obwereere gyeriri olumba bakiyama ne babaguza kati MP bw'atwa ku kyalo ng'ayagala akalulu bw'alabako abantu n'asako abantu 50 temugoba abantu mu ttaka lyabwe kati ate nga be babba ettaka bali bennyininyini kati ababbi be bawolereza bano ba MP bawolereza babbi bano bannanyini ttaka olumu yafa mu lutalo ettaka lye n'alirekawo kati tebatandika oddisengawo bukkabuka ngati wobabuuza ani yaguza ettaka nga tewali ne bannanyini ttaka ettaka lyakyapa lya mayiro kyokka bajjuddeko balinako ebibanja okiraba yenne bwagendawo n'asanga nga waliwo omutuba oba omuyembe n'agusangayo kitange bamuziika wano awo ng'ate abantu abokukyalo bamanyi nti awo ekibanja kyali kyagundi okiwulidde kati ba MP bano ne bakansala bagenda ne bawolereza ababbi b'ettaka ne babawolereza kati ba RDC baali badde basaale nnyo okuwolereza abantu babe mu kitundu ne bayimirira n'ababaka ba palamenti nti abasirikale mukwate bulungi abantu nawulidde omukulu Kayindo Tafiiri omusajja yaliwo mu biseera by'olutalo yagambye abasirikale bakoze na bulungi nnyo kati ajjukire ffe twajja abobote bwatukanga mu kitundu adu yiko wapi golira yiko wapi nga bakuba ffe twajjanga mu kitundu tetwakubanga era tetwababuuzanga abobote balazeewa kuba abadduse tutegedde badduse ffe nga tusonga mbere wetwatukanga mundakani abalunduzi bazze ffe nga tujja ffe tetwabakubanga nti mutulage aduyi gyalaze kubanga ffe ekikukola twali tukimanyi kubanga ekisooka abobote baali bakozesa mmotoka dabodifu tetuzisanzeewo emmotoka zagenze n'okusimbula basimbula tubawulira nettanga nezisimbula nga kati abantu b'ekitundu otuuse zigoti obakubira kinge nga emmotoka zigenze kati bo batuukangaawo abayekera baliwo nga batandika kuba bantu ba bulijjo kati Otafiire yasiimye abasirikale nasanyuse nanye ekyo babakubye na mitono ku TV oyo Kayindo Tafiiri nabuwulidde bulungi nga ku CBS nga bamubuuza neŋŋamba ono omusajja yabaaki kati be bantu abalinga abataaliwo olutalo nga lujja bw'abeera mu buyinza takimanyi nti enkeera tajja kuba minisita neyebaza abasirikale nze yali omusirikale mu nsiko byetutakola tetwakubana okuba mwana yinki era yali marufuku okuba mwana yinki nga baga nti okukwata ku mwana yinki kati nti twasanyusena nnyo fe twakuba ku bantu emiggo twakuba ku bantu nze era ddaba n'abasirikale ne bakkiriza abasirikale n'akwata gun point nembatunuulira ayita mu bantu gun point bwati emundu alikutte ne ku trigger kakati bweweekoona wansi bwotoyiza n'okwekoona wansi bwe tesase nerikuwa omuntu fe byetutakolanga emuntu erikuwa begani ng'ogiteeka wano yadde kuli katonga nga tonalaba sasi kunyuka tebannakulaga toteeka na sasi munakani mukyemba olutala tetwaluwangula
twali tulina oluyimba lwaffe adui akije akije na ndege hangusa sisi tupo tayari akije na tanka bomoa sisi tupo tayari. Kwa nini temuli tayari? Byemukola ebyazikirizaga bitulaba ne bayiwa abasirikale babanga abaye local defense ne mugenda mayumba g'abantu. So twalaba mu America, twalaba oludda wa awali covid abantu abafanga ne baziika abantu 100 olunaku lumu. Walabako ku musirikale akuba abantu. So amagye gagalamu okuba negalaga obutendeke. Juzi nalaba parachute ezennankani ekikankireke wano juzi ku independence kati ebyo byaki ebyo byaki abasajja balaga bizungirizi North Korea eraga misayiro nagabe Irani ina drones zirumba kumpi za kulumba na mu America. Kakati gwengo abasajja mulimu ababaka b'amawanga agebweru ba ambassadors era basikana abamu balinga n'abasirikale basikana busisi. Kati wali ebintu ebitasanda kukolebwa nti tuli b'amaanyi eggwanga lituuse badde abaparachuti babasudde bagudde ku mabaati. So kati waliwo eggwanga ebintu ebiteetaaga kukola. Kati Bungereza gundi yalekulira n'omulala yalekulidde. Ago ge maanyi g'eggwanga. Abasirikale be basigadde nga bakuuma eggwanga president taliiwo. President okumalako emyaka anage maanyi abamu be balowooza ago si maanyi. Era President Museveni n'avaako n'adda wali ge maanyi g'eggwanga ogamba nti Uganda egenze mu maaso. Ne bino tuleeta Museveni tumukomyawo bakitata be nawulidde abayaayi. Eggwanga lijja kuba litabuka. Abo bajja kudduka na buddusi. Nchiraba ensi zonna eziteredde kukyusa bukulembeze ono naddawo oli naddawo. Peaceful transition of power. Ge maanyi g'eggwanga. Eggwanga lyagala kusobola kuteeka ku stage ya bukulembeze kukyusa bukulembeze. Lwaki twalibaddeko nga Kenya? N'ababaka ba parliament ne bamanya nti president wakoze obintu mujjako ne bakaya na bukanyi mu parliament ne basakanya president n'avaako n'adda ebbali. Abo ge maanyi g'eggwanga. So bino sikola kulaga busululu bukuba ttaaka neegwa. Embeera ez'okuyiwa omusaayi twazivaako. Ebyo eggwanga lyetaaga nga Bungereza kye yakoze. Ge maanyi g'abantu. Ababaka parliament ne basakanya president agenda okwogera ne basakanya saba minisita nagamba intami. Ge maanyi g'eggwanga gasooka. So sigano kulagira bulagizi nti alagidde. Kati ebirala tujja byogera Mukama bakuumi. Boto Major batusiibudde. Ayo bayita Major Kibiranga. Lwaki tovaako waya? Eggwanga omuntu ovaako waya? Eggwanga okutobonkana ng'oliraba? Ne kkooti yennyini bw'asambisa omubi abasambi ne basamba obubi bamuggyako. Stephen Gerrard abadde musambi mulungi nnyo bamuggyeko. Abadde coach mulungi. Abadde musambi mulungi. Ono wa Liverpool. Ewa Liverpool. Abadde mu Everton mwani? Aston Villa bamuggyeko. Ng'ekintu kitabuse. Naye nga season ewedde yakikwata bulungi. President Museveni waliwo ekintu mu transition gye waleeta wano kukyusa obukulembeze. Waliwo ekintu ekikulemye kwe kudda ebbali n'oteekawo eggwanga n'ogamba nti kandabe
eggwanga nga oligenda okutambula nga otudde wali ekyo kikulemye ojja kubanga ovudde bakusibye akabanga eggwanga okyaliraba nti baleeta mwana abaana babeka batuuze ente za kitabwe nga kitabwe abadde alina ente 200 abaana batandika oziryamu ne bazirya mwezi ogwo gumu muwoza ajja kulya ente alya ente beewunye kitabwe yaleka ente 10 alya ente wasigalawo 5 mu mwaka ogwo gumu nze nkubuulidde kale ku lw'obulungi bw'eggwanga ndozi ne programu zogendako endala abantu basiime ogenda oweereza ebirala tugenda tandika olunaku olw'enkya nga twebuuza n'obatemawo ebbago endagaano gyakoze ne Museveni gyeri oba teriiyo n'ekyokubiri kyetulabyeko agataliiko nfuufu agakayingirawo nti omu ku bawala ba Museveni abakakolwa embaga ey'amaanyi essaawa zino obufumbo abutadde Muhoozi mu Western Nile naye bamugobye ne Museveni mwennyini gyali tateredde ku mbeera eri mu ggwanga ebyo byonna bibeerawo bulijjo kakati famire ejjudde mu bizibu byereere tugenda kuddawa mu maaso muzeeyi waffe waliwo omusajja omuvubuka yali aleeta ente ng'aleeta ente waka muzeeyi naga nti omuwala oyo omulenzi oyo mulalu mulaba ng'avuga pikipiki ne muwala wange mulalu ente zammwe okuzirya ebintu bamubiri nga bamaze we baliweza omwaka muli bireeta tebabumala ebibeerawo bulijjo ebyomumaka ati kyenvudde kugamba tojja kulowooza nti kitaawo omwana tuleeta mwana nti anakola nga kitaawe kyenva nkugamba nti omwana muddala mu balaalo ogenda okulaba omusajja ali sente 10 abaana ogenda okumala omwaka gumu nga ekiraalo nga waliwo ente 5 muwozi byagenda okukola kale tugenda kutandikira ng'omukama yemwebezi waffe olunaku olw'enkya nga Meja Kibirango Katonda mutambuza buno gyalaga yonna ng'akomya mu mirembe naye ng'ekituufu kiri nti nga bwagambye nti ba RDCs mwebereremu nti ne 86 bwe bityo bwe byali kino bweki kino tekiriiwo okutabagula abantu era ne tugamba era program tugenda okukola enyenkya tugenda kukola live nga tukubira abasawo b'amalwaliro abatuuze ba LC1 batuulire ekituufu Ebola gyali oba etaliiyo ne kafugo bataddeko egenda batuusaawa katubagaza okwera obulungi mwenna omukama w'ekyenetenda bankumi ate mwerabira to visit our app gye bayita the flashlight mobile application go on Google Play you find it store the information tusobole okutambuza ekintu kyaffe nga bikigenda okutambula Uncle Jeff tukumiddeko nnyo okuva eri mu America mukulu mukiibi mama Denmark mukubya rugabo omukyalo omusajja omulwadde naawe tukwagaliza okubeera obulungi bonna tukyaza bonna tubadde ne Meja Kibirango olunaku olwaleero tugenda tukola naye olunaku olw'enkya abantu abakusabye ssebo wakiri ewiiki emirundi 2 singa kinaba kisobose akume atakume nakulambire bulungi